Epic Media. Ekiramo kya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere kitabudde aba Democratic Party wamu n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti era obw'okisomamu ekyamazima otuuka n'ogamba kiki ddala ekigenda mu maaso mulumbe luwa eyaliko ssenkagale wa Democratic Party Paul Kawanga Ssemwogerere amanya muzikwa Hajji Abdul Noor Munyamishafi Kulanga Epic Media. Ekiramo kya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ebimu ku byo ebirimu bisobodde okubeera ng'ate bifuluma wadde ebisinga obungi tetunaba kubeera ng'ate tubitegeera bulungi naye ebimu ku birimu bye bino. Paul Kawanga Ssemwogerere yalagidde abantu be abafamire gattako n'aba Democratic Party obutayogera kigambo kyonna ku Norbert Mao oba okumugoba mu kuziika. Jjukira Norbert Mao yayawukana n'ekibiina ki Democratic Party bw'atyo ne yeegatta ku gavumenti y'eggwanga ino Uganda era wenjogera Minisita Mulamba owa Justice and Constitutional Affairs. Jjukira nti nno ne Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yeegatta ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni era n'abeera minisita ow'enjawulo yaliko wa internal affair yaliko owa foreign affair wamu n'ebifo ebirala mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni wadde yamala ate n'avaayo bw'atyo n'adda mu Democratic Party ye n'asobola okugiwa obudde. Ono nno yaganye ne state funeral mu byo ebiraga nti yagiganye kwe kubeera nti yalagira aziikibwe mu nnaku ntono nnyo ddala era aleme kubanga atwalibwa bbanga ddene nnyo ddala. Abafamire bagamba nti alina ziikibwa leero wali enkumba z'ennaku 3 z'aba amaze nga afudde kuba yafa Lwakutaano Lwamukaaga Sunday then Monday aba aziikibwa. Ate bo abaziisi batono ddala ate yeetaaga abantu bangi mu leero gugenda kubeera awo nga gukubaganya ate nga gusala mugambo. Bw'atyo yaganye ebyobufuzi wali eri mu kuziika kwe anti bannabafuzi bangi tubamanyi mu kuziika wamu ne ku mufu bateekawo akadaala k'ebyobufuzi ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti ne basobola okubeera ng'ate boogera kajojijoji ow'ebigambo wamu n'okuba nga banoonya engeri gye basalamu empenda etwala obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Bw'atyo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yavuganya mu mwaka gwa 1986 nabbibwa General Yoweri Kaguta Museveni n'asalawo agende atalwane okulaba ng'akumyawo obukulembeze mu bantu b'eggwanga Uganda nga bamaze okuba Paul Kawanga Ssemwogerere era yasobola n'okumwesimbako mu mwaka gwa 1995 nga Uganda emaze okufuna constitution yayo era General Museveni bw'atyo n'awangula Paul Kawanga Ssemwogerere. Bw'atyo Kawanga n'agenda mu parliament n'abagamba nze sigenda kuduumira abantu kubanga te beekalakaasa oba kuyiwa musaayi njagala mirembe mu ggwanga kandi kampangudde agende n'obuwanguzi bwe wadde buli mu ebirumira. Omukama akonkomere muzikwa Hajji Abdul Noor Munyamishafi Kulanga amakya amalungi.